kati katugenda katono ku Qur'an. Allah muntu bwetugamba nti Allah muntu nga muyomba, bwetugamba nti Allah kino nga muyomba, kati bwe muveeyo mutunyonyole nti Allah kyeki. Waliwo aya zenyina wano mu Qur'ani, essula esooka eri mu ssuula egenda kubeera ya 6. Nkugambye ebintu bino bibiri, ruhu ne nafsi muntu yabiyina, omwoyo ne meme muntu yabiyina, Katonda alina kimu mwoyo. Essula ya 6 aya 12 Satana am egamba bweti, egamba qul liman ma fi samawati wal ard qul lillahi kataba ala nafsihi rahma. Mukawuliriza bulungi, kataba ala nafsihi rahma, nti Allah awandiika ku nafsi ye. Nakugambye nti nafsi muntu yaba nayo ne ruhu. Katusanze Allah nga ayegamba nti qul lillahi kataba ala nafsihi rahma, nti Allah awandiika ku nafsi ye okusaasira. Allah awandiika ku nafsi amakulu. Allah alina nafsi. Sallallahu alayhi wa sallam. Tubaniriza ku Dawa TV Uganda olutimbe gagadde lunaku lwa Sande. Tuyina omwana omulenzi ayitibwa Joshua Mutebi. Yefudde ekirala mu kwogera byatamanyi era byatategeera. Bw'ayogera oludikya banne balowooza nti ayogera Luwarabu, naye tewali buzibu, katumufuula olubaawo ate ndiga zinne zifune ekyokuyiga. Mu studio sirizeka ndi ne Seeka Ismaila Sematimba saako ne mukama wange Sheikh Idi Lubega. Alese ayati nyingi mu suratu Al-An'am 6:5 naleta ne suratu Ankabut sura ya 29 aya ya 5:7 kullu nafsi dha'iqatul maut. Ate naleta ne suratu ebadde sura ki? Ebadde suratu Maida 10:16 nga yebuuza Katonda kyeki, Allah kyeki bw'abanga si muntu. Allah kyeki kubanga ayina an-nafs, ate ng'okusinziira ku ntegeera ye nafsi ebeera mu muntu. Kati wabanga ni Allah ayina nafsi kitegeeza muntu awedde emirimu. Seeka Sematimba ndowooza ntandike naawe tuyambire ku mutabani wono. Alhamdulillah wakafa thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyuna Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Abatulabira batugoberera mwenna ku mikutu gyonna kutubeera, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam byonna obutamala biseera ono omwana twaga tujja musomesa buli ango yonna mwana akoze eki paka kuwulira bubi mwana abajjidde paka Allah lwana amusaasira n'aluŋŋama oba oliya wana batalungamya abala balungamire kuki kuyengera seka wogambye nti lubaawo naye mbadde njagala nnyo olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala naye olubaawo luno atukole ki nga Umaru yabeererawo n'abeera olubaawo nga kamba nnyiri obusiraamu Allah akatukyali lubaawo jangu ogase kiki umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawe kityo omwana ono twagala abeere ng'atereera adde ku mustawa. Ekisooka yeebuuza Allah wabanga si muntu, Allah ali ki? Tusooka kubuulira nga tukukakasa nti ngenda kusomerayo aya ziri 2 zokka otegeere Allah yaani. Seeka ngenda kunsomerako mu suratu Al-Hashr. Suratul Hashr 5:9 aya esembayo ya 24. Aya esembera ddala ya 24 momenda kanje tuke kuseka agamba bwati aya ya 24 huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir, yeyoyo Katonda Allah omutonzi omuvumbuzi eyateekawo ebitonde ebyo byeyayagala awatali kyalabirako, eyakola n'afaananya buli kintu mu kifaananyi ekyo kye yasiima, alina amannya amalungi agasingayo, bimutendereza byonna ebiri mu ggulu ne mu nsi, naye ye w'ekitiibwa omusobozi omukakasa. Ndozo owulidde yeeyogeddeko nerinnya n'alireeta n'atuwulira ekyakola. Oyo avumbudde n'ateekawo, yavumbula n'ateekawo, tewali asobola kumuteekawo, tewali amuteekawo, buli ekiriwo ye yakiteekawo. Kati nsomerako mu surati Luqman aya 10 inshallah. 3:10 egamba bweti
خلق السماوات بغير عمد ترونها wakitiibwa Allah yatonda eggulu awatali mpagi ze mulaba ziriwaniridde n'ateeka mu nsi ensozi ennywevu ensi erema okuyuuga nammwe n'asaasaanya muyo buli kiramu ekitambula ne tussa nga tujja waggulu amazzi enkuba ne tumeza muyo ensi emitindo ebiri mu buli ngeri y'ebimera eby'omugaso omuyitirivu. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. okwo kwe kutonda kwa katonda omutonzi Allah. okwo kwe kutonda kwa katonda omutonzi Allah. kale mundage ebyo ebiriwa bye batonda abataliye mwabo be muyita bakatonda wabula abalyazaamaanyi abatakkiriza katonda nga bwali omu bali mu kubula okwenkukunala. kakati mukulu Joshua mutabani kugamba ekintu va mu kubula va mu bubuze koma wotegeera omutonzi wo omutonzi wo yasalawo obeerewo ne byoyogera wasalawo nti akugulize toddayo kwogera owulidde kuba yakoze eki yasalawo ate ali omu nga n'erinnya lye yaani ya Allah. kati woba tonnamutegeere yusigadde nkwegayiridde zukuka omutegeere akweyanjulidde n'akuteeka. kati bino ebikubuzaabuza bye tugenda okuddamu okukola ki okutemeratemera ng'omaze omutegeera owulidde. kati kansomeyo aya endala bbiri seeka kumanye Qur'ani ewooma nnyo gyasooka amutegeere bbiri zokka nga sinnagenda ku biri ebimadde bimuzaabuza nafsa ne roho tegerekese bulungi nsomera genda ku musula 11 bagiyita batya suratu Hud aya 17 leka amuve lutakuluta ayige amanyi abo nabagamba mu studio 11:17 oyagala aleme kuddamu kwekyange afaman kana ala bayyina min rabbi ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة naye ayinza okulimbisibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam oyo ali mu bunnyonnyofu okuva eri mukama we ng'abusoma obujulizi Jibuliiru okuva eri ye Katonda nga n'oluberebere lwayo waliwo ekitabo kya Musa Tawuraati nga kikulembeze era nga kusaasira abo nabbi n'abakkiriza bagikirizayo Qur'ani n'oyo agiwakanya mu bibiina by'abakafiri omuliro y'endagaano ye tobeeranga na kubuusabuusa muyo mazima yo ge mazima agava eri mukamawo naye ddala abantu abasinga obungi tebakkiriza. kati ebbanga ly'onoomala nga tutegedde bino Qur'ani byekugambye nga ekutemeratemera muki Katonda w'omutegeere mutufu w'okumutegeera kuba bino ebyo Katonda muntu okitegedde Katonda yafa ebyo biri wammwe eyo katembo yali wammwe era tukugamba vaayo zukuka duka misinde okole ki ove mu katembo oyo ogenda kwesiŋŋana nga buli kimu kikoze eki kiteredde bino ebiri mu Qur'an. ebbanga lyonomala ng'oyebuzaabuza ng'oganja okukkiriza omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akuleetedde amawulire amalungi ag'okwawula Katonda mu butuufu okukola ki bw'okumwawula ebbanga lyonomala ng'oli mu mbeera eyo tukugamba nti lillahi wa inna ilaihi raji'un. lwaki seekakkiriza njagattakedda inshallah taala. tukweyanziza Seeka okuyamba n'olunda endiga eyitibwa Joshua Mutebi era nawe Joshua tukweyanza kubanga omulamwa gw'oleese mukulu nnyo gwe mulamwa empagi luwaga Katonda kwe yazimba ensi eno yenna ayawukana ku mpagi eyo aba ayonoonye buli kimu maaso ga Katonda batalinayo mpeera era gwe mulama gw'abannabbi bonna Katonda be yatuma ku nsi kutegeeza abantu Katonda yaani abatategeera Katonda kyo beeterawo bakatonda abalala nga bwe mweterawo Yesu naye ng'ekibatawaanya butategeera Katonda yaani. Seeka wange naam ate kati gw'okyayokya nga kompyuta weeryawo sooka nyambira okutabanawe. alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Shehe waffe asooseewo tumwebaziza okubeera nga atuluŋŋamya
kkiriza obagaana ebigambo bye tugenda okugamba oba bye tukugamba bulijjo si ggwe wekka wabula abatuwuliriza bonna abantu tebalina kukkiriza bigambo ebyo bonna wateekwa okubeerawo ababiwakanya bonna tebayinza kusiramuka lwaki waliwo ebitonde bibiri waliwo ejjana newabeerawo n'omuliro kati mwenna bwe munaasiramuka ani anaayingira mu muliro mumulowooza nti katonda yateekawo kyakwejala byateekewo awo buteesi bimuli kyataddewo omuliro awo bimuli kubanga naawe ekyokuba nti oteekawo kamera n'obeerako nebyoyogera mwana wattu abataasomako bayinza okulowooza nti olina kyomanyi anti owerimu bwakulembera ogubinja goba muzibe yesewo yabeera kabaka yesewo kuba kati omuntu atuuka ku ddaala nga byonna sinnabyogera omuntu atuuka ku ddaala n'agamba nti Yesu Katonda ekyo n'akivaako n'amala n'amubika ate yafa n'aga nti yafa ate n'ovaawo n'ojerega Allah mbu Allah kyeki Allah ye Katonda atonda era yakutonda omukkiriza tomukkiriza kubanga nze nkakasa mu mutima gwange lujja kukya olunaku munaku omusisinkane nyegonze tyo wa Allah somerako essula yankagamu suratu Safi aya y'omunaana nkagamu munaana suratu As-Safi egamba etya egamba bweti kegamba essimu mukama wange agamba Allah naam tumusomese oba oli awo ayige ekiruubirirwa kyabwe ekiruubirirwa kyammwe baagala bazikiza ekitangaala kya Katonda bajjawo eddiini ye mwagala okuzikiza ekitangaala kya Katonda nga yeddiini y'Obusiraamu n'emimwa gyabwe nga mukozesa emimwa Allah gye yabawa so nga Katonda wakujjuza ekitangaala kye Allah ajja kusigala nga abantu bayingira Obusiraamu buno nga yabaluŋŋamya newankubadde nga abatakkiriza tebaagala newankubadde nga toyagala kyova olaba olwaleero tulina hositero z'Abasiraamu abapya abantu beeyongera okukola ki abantu beeyongera okusiramuka somerako surati Luqman eba ya 3 tandikira kwa aya ye10 soga tusomesa ono 3:10 egamba bweti Qur'an ekitiibwa somesa endiga eyo nga tonnaba na kusoma aya eyo nze naga nti abantu bwe bakutunuulira bwe bati abataasomako balabira ddala eyasoma bw'obanga okakasa nti wasoma kubanga mpulira oyogera oluddi kyanga oluyita Oluwarabu bw'oba okakasa nti wasoma njagala ovuunule ekigambo Obusiraamu gwe kyogaana kyotayagala ekigambo Obusiraamu ekyo 1 kya lulimi ki ekyokubiri ekigambo Obusiraamu kyogaana amakulu gaakyo wano mu lulimi Oluganda kitegeeza ki gwe kyogaana kati kanyamba abatuwuliriza ekigambo al-Islam origino y'ekigambo ekyo lulimi Luwarabu al-Islam mu lulimi lwaffe Oluganda twakigandawaza ne tukiyita nti Obusiraamu naye era sitirwa oba okyali mu Luwarabu nga bonoolaba ekkooti eyesebo ate era oli n'agiyita ekkooti mu Luganda eyesebo n'akigandawaza naye era bw'oyogera nti Obusiraamu sitirwa okyali mu Luwarabu twakigandawaza naye mu lulimi lwaffe Oluganda kigazi era ng'amakulu gaakyo kitegeeza okujeemulukukira Katonda wo kitegeeza okwewaayo eri Katonda wo total submission gwe atayagala Busiraamu amakulu g'ekigambo ekyo kimanyi era tukubuuza oli Musiraamu oba toli Musiraamu nze negambye nti waliwo omuntu ava eri n'agwa mu bintu amakulu omubuuza ye tajemulukuka nga akyali mujeemu kubanga waliwo gwogamba oli Musiraamu n'awanda naki tisobola kusiramuka kati oli mujeemu kubanga ekigambo kyo kitegeeza kujeemulukukira Katonda ne weewaayo gy'ali bwe tugiza mu lulimi Oluwarabu Obusiraamu kati lulimi lwe lukutawaanya kyova olaba nti abantu baalizeeyo ne basoma nga ye aya yasooka ikira akola ki soma gwe bw'olaba nga Obusiraamu ogezaako kubufutyanka njagala akole program akoleyo ka clip ng'abuulira abantu bategeere ebigambo bya Yesu ng'abibuulira mu lulimi lwa Yesu lwe yayogeranga tomutumye Masaka ku bigere
kwegamba naawe okimanyi nti Oluwarabu lwogezaako kubeera ng'ofutiyanga naawe okimanyi nti lwe lusobola okulambululira ebigambo bino bitya nga tonnayogera na ku kintu kirala Allah kyeki atete obusiraamu bwogaana ekigambo busiraamu manya amakulu gaakyo kitegeeza okujemulukukira katondawo kati katondawo gwoteeka okujemulukukira yaani buli wagamba nti si musiraamu aba tajemulukukanga oba mujeemu nkaagadde nnyo seeka wange gwe atayagala busiraamu 1 sooka otuvuunulire ekigambo busiraamu kitegeeza ki ate bw'oba ovuunula tetwagala kuteekamu bino mbu vunula amakulu kubanga amakulu g'ekigambo bw'ofuna original y'ekigambo oba oyambi tukyanoonya ekigambo bulokole mu lulimi lwa Yesu kikyabuze abalokole ba Yesu yabayitanga atya era nga bwolaba bwe tukyanoonya erinnya erigatta ekitabo ekiyitibwa Bayibuli erinnya lyakyo eribagatta mu nsi yonna nga ne bw'obeera mu Amerika n'oyogera erinnya eryo nga bategeera nti oyogera ku kigambo ekyo ne bw'obeera Japaani kubanga waliwo abagiyita Bibiliya waliwo abagiyita Bayibuli waliwo abagiyita Bibuli tegereka waliwo abagiyita Bayibo waliwo abagiyita Bayibuli tebalina linnya tu kati ffe tufuna amakulu g'ekigambo obusiraamu bw'otayagala amakulu gaakyo mu lulimi Oluganda kitegeeza kujemulukukira Katonda kati ekibuuzo gw'oli musiraamu oba toli musiraamu ojjala kuwanda amalusu soma Suratul Luqman aya 10 Allah agamba kale mujemulukukire nga Katonda kimanyi nti nayo layini gyeri nayo gyeri kozi Yakobo meka 7 layini ebagambira ddala ku siraamu kale tebakimanyi era bw'ogitereeza obulungi egamba kale musiraamu kenga lulimi nzira mu lulimi lwe lubatawanya n'awanda amalusu n'agamba tasobola kusiramuka Allah agamba nti mu Suratul Luqman aya 10 yatonda eggulu awatali mpagi ze mulaba owulira ogamba nti Allah kyeki kati akola bino n'ateeka mu nsi ensozi ennywevu ensi ereme okuyuuga nammwe n'asaasaanya muyo buli kiramu ekitambula owulira Allah byakola ebyo tewaliiwo asobola bikola teri asobola kukola ebyo khalaqa samawati bigayri amadin tarawunaha yatonda eggulu nga teririna mpagi ze mulaba n'ovaawo n'omufutyanka nandyagadde okubikira nti erya yakuwa lirina empagi naye ate zamenyeka ne ligwa mu maaso ge mpozi lyagwa Ethiopia era ino lyetulaba ssebo ya Allah erya yakuwa tewali gosomawo Zabuli bikulawo Zabuli 68 Zabuli 68 yemu ku aya gyetulese kubanga obuuza nti Katonda kyeki ekimuyisa Katonda kutonda ekyokubiri ateeka okuba n'erinnya ery'obwebange ng'erinnya eryo ye Allah lyerinnya lye kitegeeza oba oyagala oba toyagala kubanga tetuyinza kukaka natandise n'ebigambo ebigamba nti mwenna bwe munaasiramuka omuliro gunaagenda mu baani muteeka okubeera nga musigalayo omuliro gufune hakki yaagwo Allah yagamba nti innani ana Allah la ilaha illa ana khalas Zabuli 68 egamba etya ensi n'ekankana eggulu ne ligwa mu maaso ga Katonda kati yakuwa gw'otenderezanga Katonda omutuufu yagwa n'eggulu eggulu lye yatonda lituuka ekiseera ne ligwa ekibanyi kyagwa n'amenvu naye ng'ate Allah akugambye nti ye ate g'atonda tekuli na mpagi naye ono agage bw'oba osomye mu Yobo tegereka bulungi basomeyo 26:11 yatuuka okuteekako empagi tugezaako kulambululira ekibuuzo ky'obuuza nti Katonda kyeki Allah kyeki tukulaga Allah omutuufu biki byakola ebiraga obuyinza bwe ovene ku Katonda gwe wali badde olowooza nti ye mutuufu so nga si mutuufu kubanga ebimu ku byatonda nga eggulu lyatonda lya kicupuli era nga lituuka ekiseera ne likola ki
Empagi z'eggulu balangire era ndi bagitegeere Yobu 2:10 mpirira empagi z'eggulu zikankana ne zeewuunya olw'okunenya kwe. Lindamu katono kati gwe tolaba nti awo waliwo obulimba. Allah agambye eggulu yalitonda nga teririna mpagi. Era seeka bwe weetegereza tewali mpagi gy'olaba. Bw'aba agamba nti alimba yabeereko n'empagi gy'akwata ewaniridde eggulu. Agitulage. Kakati ate oddene mu kitabo kyo ekitugamba nti empagi z'eggulu baziraba weeziri eziwanirira eggulu. Kati bwe libanga weeriri kati gendo zikwateko zaatuuka ekiseera ne zitendewalirwa. Kati Allah gw'obuuza nti yaani oye Allah omutuufu yakola ebyo ye Katonda atonda ng'ateeka okuba n'amannya ge kitegereka bulungi byanjawulo. So nga maliza kapati akasooka njagala okutegeeza nti kyewawalampa kinene nnyo olabika tokimanyi. Ojja kutuuka ekiseera okikongokeko okiveeko. Omusajja yali wano n'agenda e Masaka n'asala embizzi ng'alowooza nti ajja kusuula Obusiraamu, yeesibye ebitambaala by'Obusiraamu. Bw'avudde mu Busiraamu n'asala embizzi ng'alowooza nti ekinaasuula Obusiraamu. Bukyagenda bugenzi mu maaso, omusajja n'ava wano omulala n'alinya mu Kulaani n'agandika njitwale ejjinja njokereyo ejjinja kubanga yagirinyiramu wali ku Kirokotawa saawa ya Queen. Balabye kubo n'agandika ngende njokere ejjinja mututiisatiisa. Abo bonna Obusiraamu babuleseewo bukyagenda muki. Waliwo omusajja yali wano n'agamba nti omwaka ogw'2000 we gutuukira saagala kulaba ku Busiraamu mu Uganda mujja kuba buweddewo. Ye yaggwawo Obusiraamu bukyakola ki. Kati kyewawalampa kinene era ojja kutuuka nakyo. Omulimu gwaffe kusomesa ate nobulinaako tabu. Bagezezzaako bangi abamufaanana okulwanyisa eddiini Busiraamu. Waliwo n'omusajja gwe nalabye eyayokya Qur'an ba mu Amerika awo baamukubye amasasi g'abadde ba 10 n'ameka. Namulabyeko baamukubye amasasi agawera ate nga bagakuba mu mutwe. Allah ate nga bamukuba si Basiraamu. Eso nabwekityo Allah abawadde akaseera musobole okulongoosa. Nabwekityo atalongoose togenda kwekwasa muntu yenna. Fogwaffe tugukoze obubaka tubutuusizza. Seeka wange endowooza tandika okuyamba omwana ono kubanga tayawula wakati wa ruhu na nafsi. Naam. Badde njasooka tuleete aya zino 2. Tunaba kumuyamba. Badde njasooka tuleete aya zino 2. Zongere omutaggulula. Katonda yaani? Kugamba bwe tunagenda okumutaggulula nga tannamutegeera. Ne bwe tunataggulula tujja bbanga abakaayana okuki? Obukaayanye. Sooke tumunyikize Katonda amale omutegeera ne byakola. Ulidde fetuloka tubalabye nti eyewamu eyo ebyamwa ewavundu eyo gye mutano okudduka bino bye mutategeera fetujja bibategeeza. Seka nsomerako mu sura ejja kuba ya 7 Suratu Al-Araf aya ya 5 seka idi ombukulire ku suratu ki Suratu Hadid aya yokusatu inshallah. 5 agamba waati ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala mazima Mukama wammwe ye Katonda omutonzi oyo yatonda eggulu n'ensi mu nnaku 6 oluvannyuma n'aterera ku arushi ye abissa ekiro omusana ne gukirondoola mu bwangu era ye yatonda n'enjuba n'omwezi n'emmunyeenye byonna byagondezebwa ku lw'obuyinza bwe. Abange kukwe yekka okutonda n'obufuzi yatukula Katonda omulezi w'ebitonde. Ekyo kyembadde njaga singa okwetaga mu ki mu ayo conclusion yaayo kukweyeka okutonda lahul khalqu wal mulk ebyo lahul khalqu wal amr. Inayo kato ku Bayibuli eyammwe oli ekyo kitwala muna ku Babulani nga ono yatowe yabitonda ono yatonza ekigambo ekyo sikitegeera. wabeera wali nga wa order kyebayita okutonza.
ono gwali muyiko Katonda gwe gwali omuyiko ng'ono omwana sebo yalagira Katonda kali wallahi nowulira naawe obwo obubuso obwo bwe twagala okubajjamu lahu lakhaluk waye nina seeka kifewunya yesebo obubuze bwabwe bugenda bulinnya eddaala buli lunaku lwaki kati mulimu opika eno generation gye tulimu yesembayo nti dajjalo agenda asimba maki amakanda point bwetulaba abantu bebagamba nti Isa Katonda Yesu Katonda erinnya lya dajjalo eyokubiri yani erinnya lya Yesu eryokubiri yani kati abantu babasinzisa dajjalo balowooza basinza Yesu guza ekicupuli badanga okuzuukuka nga it is too late ninga basinza basitaani abawedde emiki emirimu ati seeka kye nagambye omusajja naga nti Yesu Katonda ate n'amubika soko nsomera aya eyo eyokusatu a'udhu billahi minash shaitani rrajim aya yokusatu له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم yenanyini bufuzi bw'eggulu n'ensi yagaba obulamu era n'abujjawo naye ye muyinza ku buli kintu ye yasookawo era y'ow'enkomerero ow'okusigalawo obugenderevu era ye mweyolefu ayeeyolekera mu buli kintu era ye ow'omunda omwekusifu atalabwako omwamanga Yesu yalabwako emyaka 33 nemusigalanga mukyamuyita Katonda oyo dalaala baida muli mu bubuzo obwewala nabeera mu lubuto emyezi 9 nemudira ku ekitonde nemuddako nemukisinza ate nemukalambira Mariamu nagendanga emmanju nga mu lubuto mulimu Katonda oli n'atuuka ku luggi n'akonkona nga mu lubuto mulimu Katonda obubuze bw'otuuseeko gwe waliwo gwe nagamba singa Mariamu yali amanyi enkola y'okugyamu embuto Katonda waabwe kaali kawedde kuba singa yagamba ono omwana gwe sitegeera kimugye ebiragalagala muggyemu yakuwa kandibadde kaweddemu ate bwebava okumanya nga ettaala ery'obubuze lyeyongera buli lunaku ne baga nti ate mwana wa Katonda abadde Katonda kati oba essaala ya kitaffe mu Katonda bagisabanga batya nina kyembuuza kati kambuuze bwe yayingira ettaka ne bagamba ate kati kitaffe ali mu ttaka oba gwe anaakiikirira bali kamakiikirire naye si kyangu kiikirira bubuze si bwangu bwakuyimirizaawo wallahi bw'oba onoyimirizaawo obubuze olina okuba nga olina ebigambo bingi ng'olimba nnyo naye nga teweerabira naye era otuuka ekiseera neweerabira anti bibeera bya bulimba talaba wedda bwagamba emmeeme ate omwoyo sebo batugamba nti Yesu mwana wa Katonda era yamuzaala esebo bwe batugamba kati bakkiriza nti Katonda yaliko ekiseera nga talina mwana bwe bagamba kubanga bw'aba ye yazaala Yesu kitegeeza mu kaseera nga tannamuzaala waliwo ekiseera nga talina mwana olwo nabo baali bakkiriza nti Katonda tazaala era bwe baali balowooza n'atuuka ekiseera n'afuna olubuto n'akubawo eddenzi kiwedde seeka genda mu maaso se omumaze kati ate nzinzizeeko ki omwana gwe baazaala yennyini ate nga ye Katonda tubuuza ate ani yemuzaala lwakuba balina era entegeera Allah abasaasire kati mubo mulimu abagamba nti Yesu yali just incarnation Katonda yennyini yatonda eggulu n'ensi atalira ntandikwa ye yajjira mu mubiri gw'omwana ono abo we bali era nga bo bawakanyiza ddala ekya Katonda okuzaala bo nga bagamba Yesu just yajja buzi
mu matwale ge ekyokuzaala ne bakimenyawo ne baba nga bamenya empagi luwaga eri mu Yokaana 3:16 byonna byakuvuya munaatusonyiwa kavuya kali awo seeka mukakize tugenda kayingira mu deeply ekituleese kutereza mwana ono tumaze omukola ki okukulaga nti ateekeddwa okuba Katonda y'oyo tateekeddwa okuba na ntandiko wadde kiki enkomerero ezo ennyiriri ozimanyi ne mu Bayibuli mutandiko zikusomera seeka azimanyi naye tazitegeera ozimanyi nokuba nti era mwagano zikola ki okuzitegeera zezisingamu obungi okusinga luno olumu nemwekwasa nti muli mu kifaananyi kye ntegerekasa bulungi ziri nnyingi zisukka ne mu 10 ntegerekasa bulungi naye mwekwasa kano ate akamu kamutamanyi bakavaawo okuyingira awo ate temukategeera katugenze kukyabadde kikutawaanya nafsi wa roho agaba Katonda baba ina nafsi abeera muntu kubanga omuntu yekka yalina nafsi kakati ekisooka kyannaku nti sitegedde gye yabitandikira oba oliawo yaleeta olunyiriri anaalutuwa tetumanyi ye lunyiriri mu nyiriri mu Quran ne mu Bayibuli ekiraga nti nafsi yeyawulidde ku muntu ntegerekese bulungi kubanga oyinza okwesiŋŋaana nga ebisolo birina nafsi ebinyonyi birina nafsi Katonda alina nafsi abantu balina nafsi ntegerekese bulungi kakati ojja kutuwawulirawo otuletereyo olunyiriri nti nafsi yeyawulidde kiki yeyawulidde ku muntu yeka oba ku kitonde kyokka tuli ffenna nga tabeera na nafsi olwo twanirwagadde nnyo naye oba tolulina manya nti Katonda ekimwawula ku ffe alaba naffe tukoze eki tulaba tegerekese bulungi alina emikono naffe tukoze eki tugirina alina amagulu naffe tukoze eki tugalina alina omwoyo naffe tukoze eki alina emmeebo gyoyawudde n'ogiyita emmeeme naffe tukoze eki naye ekimwawula nti ye ebibye si bitonde ebyaffe bye bitonde yabitutondera ntegerekese bulungi muyambire ddala nga bwalaba omwoyo kakati kansooke nkutwale ku mwoyo ogugwo gwennyini gwotegeera ndokezeze ku nafsi kati gwogambe nti Katonda wammwe mwoyo kati njala okulaga nti ate nekiwoyita omwoyo nakyo kitonde ate nga sigenda kukireetera mu kiki mu perspective ya Quran kankireete mu perspective ya Bayibuli gyotegeera ekisooka nsomaki sooka onsomereko mu kitabo kye bayita ekya Zakariya essula ejja kuba ya 12 olunyiriri olusooka 12 layini esooka Zakariya oli ludda wawuno mulabye 12 layini esooka omugugu ekigambo kya Mukama ogw'Isirayiri ayogera Mukama abamba eggulu era assaawo emisingi gy'ensi mpulira era abumba omwoyo gw'omuntu naye sebo musajja gwe zuukuka tegeera nti ekiyitibwa omwoyo ayinza ogaa nti Abaganda emmeeme baagivvuunula mu ki mwoyo nsomerako mu yaki mu y'Oluzungu oba mu y'Oluwalabu ku bibiri nonderayo kimu Luwalabu oba Luzungu oba byombi waliwo ki engeri gyeyazannyidde ennyo mu Luwalabu leeta ya Luwalabu mpulira وحي كلام ربي على إسرائيل يقول رب باسط السماوات ومؤسس الأرض وجابر روح الإنسان في داخله ndozo kisegedde roho fi dakhilihi ngani akikola yabumba omwoyo muki munda fi dakhilihi munda ye oba kisegedde musajja gwe mubuuka siramu ko wona ebintu bino bitegeera positively era nga njagala naye akitegeere nti omwoyo guno kitonde n'omwoyo kitonde tulabanga Katonda alina omwoyo mpulira bwe tutambulira mu perspective gye waleese mu Yokaana 4:24 kuwa kitonde
Katonda gwe mwoyo n'abamusinza mumusinze nga mu mwoyo n'amaki n'amazima tumusiŋŋaanye nga n'omwoyo n'omuntu omwoyo gw'alina kiki naye era ensonga gy'oyogerako seeka awatali gamba nti oba kujerega bw'oba nga weetegereza bayibuli olaba nga Katonda gwe basinza kitonde ne bw'osoma eri mu Isaaya tewaliwo Katonda eyabumbibwa okusooka nze tugenda kujjawo saka tugenda kutuukawo soko nsomere 42:5 tokemalirize n'onyirirwa na 3:10 Isaaya soko nsomere Oluganda bwe ntuuka tudde mu tusooka kusomesa yafo asobola kubeera lubaawo tuddira abaki netuka tumuddira mu lulimi lwe yaleese lwefuula lwategeera. Isaaya 42:5 agamba bw'ati layini ey'okutaano bw'atyo bw'ayogera Katonda Mukama eyatonda eggulu n'alibamba yayanjuluza ensi n'ebyo ebigivaamu awa omukka abantu abagiriko. Olabye abo bavunudde mu ki? Awa omukka abantu abagiriko n'omwoyo aba bagitambulirako. N'omwoyo abagikoze ki? Abagitambulirako. Ayina yatuuse n'abuuza nti bali bameka? Obandegeregesa bulungi. Kati webanga nina omwoyo olina omwoyo oli Katonda? Nedda ssebo. Ndi Katonda? Nedda ssebo. Oba ye Katonda? Nedda ssebo. Katonda bali bameka? Ali omu. Kati wabanga ali omu mba gw'omuyise mu ki? Mwoyo. Tegeregesa ng'ate omwoyo tulaba nti muntu kitonde. Sigeza Katonda wa mu kitonde. Akakono nakakono moyo nakakono moyo nakakoli moyo nakakoli moyo nakakoli. Omusajja tomumaliriza mu sekendi 2 emu. Kitwagala kitusinga okwetaaga ku mwana oyo nti bwe tunaagenda nga tumukoze eki kubanga ayinza okuba amusaamu resourcefulness. Ntegerekesa bulungi waba amaze Allah n'amulungamya ayinza okugasa ummeeno kubanga alina juhudi kyesinga omwetaagako ti alina juhudi naye juhudi ekyasimbibwa sitaani. Twagala sitaani ebeere ng'emwambuka. Juhudi Allah yajogerako mu surati Safi gye tusomye. Bakola juhudi okusaanyaawo eddiini eno nga bakozesa emiki nga baagala kukozesa mimwa gyabwe babeere nga basigisa ekitangaala ky'obusiraamu ekitajja kusoboka. Allah gante tekisoboka kubeera wansi wano n'ofuuwa enjuba enfu ezikire nekyobaliko tusobola okugizikiza seeka kakati awo nga tumaze okumutuukako twagala okumulaga nti ne malayika nazo miki myoyo najyo myoyo tegirina nafusi zirina ruuhu ne sitaani nagwo mwoyo tolifena naye kati ne sitaani wabanga alina ruuhu naye Katonda sooka osomereko mu Babilaniya 13:14. Abebulaniya kantuukewo ssebo mukama wange. Abebulaniya meka? 13 agamba bw'ati naye ku malayika ki bwe yali ayogeddeko nti tuula ku mukono gwange ogwa ddyo okutuusa lwe ndifuula abalabe bo entebe y'ebigere ebyo bonna sijja emyoyo egiweereza. Okiwulidde? Myoyo spirits that serve. Emyoyo gikoze ki? egiweereza ruuhu myoyo. Kati oyagala kutugamba nti ne bamalayika nabo bakatonda kubanga naye tagambye nti balimu emyoyo agiyise nagyo myoki emyoyo egiweereza. Oyo omuntu alina omubiri naye bali tebalina myoyo. Okitegedde? Kati nsomerako mu Oluzungu mu aya eyo muya aya eyo mu lunyiriri olwo Babilaniya 13 bakozesezza nti they have the spirit or the spirits themselves. Are they not all ministering spirits? They are ministering spirits. Najyo miki myoyo roho. Najyo miki myoyo. Kati atugande bamalayika wamwe bakatonda.
zuka musajja gwe wali badde kalenzi siramu ko wone wali siramu setabwe kujjira wali badde wenyigira mu byakuyimba bino bitenge asone nanga genda kunanga bino bitenge mwana katebe mwamanyira asokinyi miliyoni eyo mwamanyira seka wange ate kamuwemu omulunzi omulala alundemu bwe babanga boogera ku bya Katonda ono ate alina kusirika kubanga ne Katonda goyita Katonda nti ye Yesu yavunnama ate gwe tovunnama nekiraga nti gwe bosi wa Yesu yavunnama ye yavunnama n'asinza Katonda ono asinza Yesu ate yetavunnama kati ono ye mukama wa Yesu kubanga Yesu yavunnama ate ono tavunnama ng'ate Yesu yali musajja mubazzi yandibadde abajja entebe nga 100 kati Katonda kyovala tubanga twogera ku bya Katonda nze bano nabagamba olumu nti mmwe kamera singa zaali zigaana okukola ku bantu gwe teyali kukozeeko bakati obuya ekyamanyi kyankuzaako ekikugira maaso kyojja katujje bandayi kamera nazo zaalaba ekikugira maaso kyojjayo Allah akbar Alseka badde njalo nyongerera kakanyiriri kano Bibulania manyi kubikulirwa ogenzeeko mu kubikulirwa mu kubikulirwa manyi kubikulirwa 22 22 layini ya 6 bomalawo ginoonyeze mu Luwalabu ngomaze gisoma muki egamba bweti nangamba nti ebigambo bino bya bwesige era bya mazima era Mukama Katonda ow'emyoyo gy'abannabbi yatuma malayika we okulaga abaddu be ebirigwanira okubaawo amangu ey'oluzungu negamba etya katulabe wano mu y'oluzungu kozi kubikulibwa Revelations 22:6 katugirabe anti kakati omanyise kabana abaana kisookera ddala tulina okubasomesa olulimi kubanga ebintu bino oluusi bibalema lwakuba ndi tebategeera lulimi naye ate ekyennaku nti boogera ennimi kati bibalema bitya okutegeera kuba kujobojja omuntu ategeera ennimi kyenyagala omwana ono ategeera kuba kujobojja ne mukubikuliro wano mukubikuliro wano tugenda okusoma these prophets tebaboogeddeko nga kiki nga balina emibiri they have talked about them as spirits as what as spirits nga balina emiki kisakasoka soma olunyiriri olwo kati abo bonna bakatonda awuzze kibuuzo kirungi agamba bw'ati kati ate ogituttibwa tinjagadde njibikkule wano ate n'ogizza emabega bannange and he said to me, these words are trustworthy and true. And the Lord, the God of the spirits of the prophets. The God of the spirits of the prophets. Kati babbi baboogeddeko nga miki ng'emyoyo. Ng'emyoyo. Tuli fenna? Naam. Kati baboogerako ng'emyoyo nga bannabbi wetukugambira nti kuzuukuka bw'onooleeta spirit okakasa nti katonda mwe spirit obudde emyoyo gyonna biki bitonde. By the way, Yokaana 2:4 egamba etya God is spirit. Tekwesa ekigambo spirit kyekyo kyennyini kubanga biyinza omubuzaabuza n'atabitegeera. Yokaana agamba nti Katonda gwe mwe yakwesa ekigambo spirit. Ne bannabbi nabo bennyini tubalabye nga they are spirits. Kakati bw'abanga yakuwa ina spirit balina spirits kitegeeza nti yakuwa muntu. Kati nsomere wano 19:10 kubikulirwa nenvunama maaso g'ebigere byo okumusinza nagamba nti laba tokola bw'otyo ndi muddu munno era ewo mu baganda bo abalina okutegeeza kwa Yesu. Sinza Katonda kubanga okutegeeza kwa Yesu gwe mwoyo gw'obunnabbi. Kati ne Yesu yennyini omwoyo gwe toga nti a spirit of God spirit of prophethood wabeera nga omwoyo gwe gwali gwa bunnabbi mumusinziza ki
kwegamba ekyalimu omuntu awedde emirimu mumuye mwoyo ate nga gwa bunnabbi kati bano basinza nabbi musinza nabbi ebyo tubagamba obubuuze bwammwe muleke kubutambuza ku ntambi mwana gusiramuka n'abakugoberera tabutemu okyagirina bw'onoogana okusiramukira wano tabweko njidde muliro kati kiri ekyabadde kikutawaanya nafusi buli kitonde kya Katonda yakiwa nafusi nga naye alina kiki nga bw'alina omukono nga nawe olina omukono ekitegeeza nti muntu kasuubire nti otegedde era nga bw'olaba nti ebbinika ebeera n'omukono n'omuntu alina omukono naye ogw'omuntu tegufaanana gwa bbinika ate ebbinika tesobola kubeera muntu emmotoka erina omutima eyingini yaayo naye yagikola alina omutima naye omutima gw'emmotoka si gwe gw'omuntu eyagikola kati ebyo olina kuyiga mpola mpola wali badde okwata peni na lupapula alina omutima gwayo nga yeyingini naye yagikola alina omutima nabwe kityo omuntu mmotoka naye babigatta batya yola bayibuli egamba beyita ab'amagezi songa basiriwala ne basinza ekitonde egamba eta ne bawanyisa ekisiba kya Katonda ataggwaawo Abaluumi 18 katugisome kubanga eno ejjayo bulungi ekikula kyammwe mumala onsomere eno aya eri mu sura al-Hajj ey'okutaano Abaluumi 18 egamba bweti egamba kubanga obusungu bwa Katonda bubikkulibwa okuva mu ggulu ku butatya Katonda bwonna n'obutaba na butuukirivu obw'abantu abaziyiza amazima mu butaba na butuukirivu kubanga ebya Katonda ebirabika birabika eri bo kubanga Katonda yabibalabisa lindamu Katonda yabibalabisa biki Katonda yajja eno enjuba era n'agiteeka eno ebyo Yesu yabisangawo nga bikolebwa kirira kubanga ebibyo ebitalabika okuva ku Katonda ensi birabikira ddala nga bitegeerwa ku bitonde obuyinza bwe butaggwawo n'obwa Katonda bwe babeere nga tebalina kyakubuza kubanga bwe baamanya Katonda ne batamugulumizanga Katonda newankubadde okumwebazanga naye ne bagobereranga ebitaliimu mu mpaka zaabwe. Thank you, Jesus. Ne batamugulumizanga Katonda, temugulumiza Katonda, ogulumiza Yesu. They glorify Jesus. Genda mu maaso. Agamba bati. Naye ne bagoberera ebitaliimu mu mpaka zaabwe. Nga mulina empaka ne bwe bakunnyonnyola ne bwe bakusomera, bwe bakusomera bikuyitako obuyisi. Kirira omutima gwabwe musirusiru ne Bayibuli yatuuka ku ddala eri ku luvuma nga nzisina nakuvuma sisobola nakuvuma nina kusomesa busomesa yagamba nti omutima gwabwe musirusiru ne guzikirizibwa. Kirira bwe beyita ab'amagezi nanga omuntu bw'akulaba ng'otaddewo kamera awo weekalakaasa oleekaana alabira ddala nti olina amagezi so nga basiriwala eddamu ne kugamba nti wasiriwala ne bawaanyise kino nno kyekyabafuga ebyo byawandiikibwa saagala ogambe nti tukuvuma omanyi Bayibuli ekitabo ekisobola okukujjako bw'ojja naawe n'otakawo kamera n'ogamba wona abasiramu bavuma. Bayibuli nno tekoma kuvuma buvumi ewemula n'okuwemula ewemula ne bawaanyisa ekitiibwa kya Katonda ataggwaawo okufaanana ekifaananyi ky'omuntu Yesu Katonda mwamuggyawo ne muteekawo ekigambo ekyokusinza Yesu omuntu nga mwerabidde ekifaananyi kya Katonda agwawo muteekawo Yesu agwawo amuziika ne baniiguuka baba kuziika Katonda mukulike eyo nti tuvuddeyo muvaawa tuva kuziika Katonda bano yatonda be bamuziika. Kirira agamba bati n'ekyebibuuka n'ekyebirina amagulu ana n'ekyewalula Katonda kyeyava abawaayo eri obugwagwa mu kwegomba kw'emitima gyabwe okwonoonanga ekitiibwa ky'emibiri gyabwe bokka na bokka kubanga amazima ga Katonda baagawaanyisaamu obulimba ne basinzanga ne baweerezanga ekitonde okusinga omutonzi aweerezebwa eyeebazibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Tuli ku point egamba nti Allah kyeki, Allah yaani, Allah akola ki? Bwe gwobadde oyita ekitonde mba nakyo kitonde. Saagala ogwe eddalu kulabanga omuntu akyali mu myaka egy'obuto akyategeera
Allah biki byakola soko nsomereke suratul hajj manyi bagamba ayo ya eyokutaano eyo bagamba obukadde magezi ulira Allah nga ne mu muvubuka wagayi bino tojja bisanga mu bitabo birala olina bisanga mu Qur'an wokka ate yokka okitegedde gwe mukulu naam egamba etya agamba ya ayuha nnas abange mu abantu bwe mubanga muli mu kubuusabuusa kukubaayo kw'okuzuukira bw'obanga olinamu kiri nti abantu tebajja kuzuukira weewe nampuliriza kale mufumiitirize entonda yammwe nga bwe yali ffe twabatonda mu ttaka nga Allah agamba nti sooka ofumiitirize ku ntonda yo bwe yali ng'akutonda talina kwe yalabira nti kankoppe wano kitegeeza nti okutandikawo ekintu kyekizibu okukizaawo okutandikawo kyekizibu kizibu tolina kwolabira yatandikawo ezo aya twazikusomedde dda yatandikawo ebitonde kirira seka kusoko kaddemu okutandika kyekizibu okutandikawo ekintu kubanga tolina kwolabira abantu n'olwaleero balina enjogera egamba nti endwadde esinga okuluma ensi yonna kiyitibwa kusalawo omuntu okusalawo naga kankole kino kantandikewo kino si kyekintu ekyangu shekh omuntu nga yasoma empapula azina nyo okusalawo naga kantandikewo kino kizibu ne Allah agamba nti bwe mubanga muli mu kubuusabuusa kw'okubaayo kw'okuzuukira musooka ate mufumiitirize ku ntonda yammwe bwe yali ffe twabatonda mu ttaka Allah yakujja mu ttaka yakujja gwe noyima onogamba mbu Allah si katonda ng'otaddewo bukamera kirira agamba bw'ati oluvannyuma ne tubeera nga tubatonda mu mazzi agazaala kirira ebyo togenda bisanga mu bayibuli obisangibwa bayibuli ekunyumiza ekintu kimu katonda yabumba omuntu n'enfufu y'ensi ebyo ne bikomaawo naye bakubadde nga enfufu ebumba naye bwe babanga bakunnyonnyola Allah olaba katonda byakola omutuufu n'akujja mu mazzi agazaala basoosa ettaka eryo siteegi ya Adamu eyo yaggwa ne tugenda kuyange naawe akujja mu mazzi agazaala gotayinza na kunywa amazzi aganyoomebwa wulira Allah gye yakujja gwe nayiwa abantu banaategeera ddi wulira Allah gyakujja Allah kyeki yono Allahu akbar kabiira kirira mu maaso agamba bati nate oluvannyuma ne tubajja mu kisaayisaayi naawe waliko ekisaayisaayi laba Allah gyakujja mu kisaayisaayi clot of blood oyo ye Allah gwe twogerako kirira agamba bati n'oluvannyuma ne tukifuula ekinyamanyama Allah n'akifuula ekinyamanyama tewaliwo alina buyinza obwo bugamba nti kati kaakati nkifuula ekinyamanyama ekitondeddwa mu bujjuvu n'ekitannatondebwa mu bujjuvu kirira olwo tulyoke tubannyonnyole obuyinza bwaffe tutebenkeza munnabaana owulira gwe Allah gyakujja gwe wallahi eno Qur'ani ewuma jite nabagamba ffe okubasomera ku bayibuli tubayamba buyambi kubayambako buyambi ne bw'obanga oyagala ekinyusi n'okutegeera katondawo omutuufu gwe twogerako gwe gobadde oyita ekitonde wulira Allah gyakujja munnabaana nojja wano n'oteekawo akakamera mbonaawe oyogerako genda mu maaso agamba bw'ati eyosebu olwo tulyoke tubannyonnyola obuyinza bwaffe tutebenkeza munnabaana ekyo kye twagala oba omwana mulenzi oba muwala okutuusa eri ebbanga eggere ery'okuggwako olubuto buli muntu yenna alina ebbanga ly'eggere kirira waliwo abafuluma ku 7 ku myezi 7 ku myezi 8 Allah bw'aba asazeewo ebyo bayibuli eyinza okunnyinnyonnyola nze natondebwa ntya oyinza okunnyinnyonnyolamuko ng'okozesa bayibuli yo gy'otendereza okuba nti kyekikulu ennyo era nti mwe muli katonda omutuufu gwe tuteekeddwa okusinzibwa ayinza okunnyinnyonnyola nze natondebwa ntya era ojja kuŋŋamba nfuufu yansinze Adamu oluvannyuma ne tubafulumya nga muli bawere buli afuluma tewaliwo afuluma ne bagamba nti wuuno akaddiye bamuzadde akaddiye mubeera bawere n'omera amagego n'otandika okumanyira Allah
n'oluvannyuma ne tubakuza mulyoke mubeere abakulu, mulyoke mutuuse obukulu bwammwe, era mulimu mu mmwe oyo afa amangu nga tannavubuka. Ebyo Allah yabikola. Katonda omutuufu bw'atyo bw'akola. Waliwo Allah gwe yagerera ebbanga lye ng'ajja kufa ng'akyali mwana muto. Ani atta Allah? Kati bwe tubabuuza ani atta sitaani? Sitaani yatta alina be yatonda alyoka abadde. Era bwe tugamba nti sitaani yafa simanyi yatta. Kati n'otugamba nti Yesu yafiira ebibi byo, naawe okkiriza nga sitaani yakkiriza Yesu amaanyi n'amutta. Sitaani yatta Katonda. Sitaani yatta Katonda. Andi sitaani enjigiriza enfu yajja okubba n'okutta n'okuzikiriza nziramu. Allah yatta. Bw'ogamba nti sitaani yatta, kkiriza nti naawe sitaani yagenda okukutta mulabe. Ate bw'abanga sitaani yamutta, bw'amutta ate n'agenda ewa Yesu. Kyokka ate kitegeeza nti sitaani bw'abanga akusse alina obuyinza okukutwala wonna w'aba ayagadde. Ng'obudde tebunnatambula. Ndagala omwono omuwe meseji nti okkiriza nti naawe sitaani yagenda okukutta. Era bwe kiri kuba ye yajja okutta n'okuzikiriza. Seeka atandikira awo. Ega Katonda yatonda abantu mu nsi, sitaani yabayunja. Bano banyumira. Kati Seeka badde njala omwana ono olw'okuba nti aya ze yalese ziweddeyo. Sura Maida tusigazza ekigambo kimu. Naam. Kye yaleese nafsi. Naam. Kati nafsi ye yagizizza ku ana bi nafsi. Tukikozesako nga weeyogerako. Kati ne Allah yakikozesa. Katubuuze Bayibuli yo yakikozesa nga kiripalinga ku Katonda. Ekigambo kubanga yewe badde akireeta yakitaddeko Allah nti Allah yalina nafsi. Ntegerekese bulungi wabanga yakireese nga Allah alina nafsi tuli fena Seeka ye Katonda wa Bayibuli balina yamwogerako nga naye yeyogerako ne nafsi. Oluyera ng'omwana ono yeetala kutuula tumutuuse ngenda kumusomerayo olugititumu olw'obudde olwala tuna tufunye obudde tuligaziwamu insha Allahu taala ne kati nsomerako mu Zaburi mu Luzungu mu Luganda mu nnimi ssatu Luzungu Luganda Luwarabu sookera mu Luganda lwategeera kubanga alabika mwana tugendeko mu Luzungu n'abasigadde mu Luganda we bategeera tugende mu Luwarabu muyogerere ekigambo ani nafsi. Zaburi 11 layini ya 5 so Mukama wange tukema ngudda obudde tulina Mukama akema abatuukirivu naye omubi n'oyo ayagala eby'amaanyi emmeeme ye ebakyawa. Emmeeme y'ani ebakyawa? Eya Katonda. Emmeeme ye wange obanza akalabye obubi. Mukama akema abatuukirivu naye omubi n'oyo ayagala eby'amaanyi emmeeme ye ebakyawa. Emmeeme y'ani ebakyawa? Eya Mukama. Wewe mutabani gwe mutebi naye kati n'ono naye kitonde naye oba oyo omuzaalukuke kuba ndaba ku magezi g'olina takufaana. Baakusiba omwana Seeka. Mutambuzo myaka gy'alina muzaala buki? Anti akuwulira ayinza okugamba nti Seeka baamusiba omwana. Omyaka gy'alina muzaala buki? Muzaazi. Katugende mu Luzungu. Lwe basinga okwogera Yesu lwataayogerako. Ate nga n'okulutegeera tebalutegeera. The Lord trieth the righteous, but the wicked and him that loves violence, his soul hateth. Kati ng'ogamba nti Oluzungu balutegeera. Eyo layini tegirabanga. Ky'ogamba alina soul, alina nafsi, alina mmeeme. Kati nakyo kitonde. Wewe musukuke musiramuke muwone wabona amugani bwe bajjidde kati nyendayo ekigambo kimu kuginsomera mu Luwarabu
tukigale naye nga tukugamba ebintu ebikunsaakusa tusomanga ekintu nokyeta ku boodi okujjako omumaze kikolako leki research bagekoze emala mu nnimi zonna eziwulirwa bannabaki bannayuganda bona batekikoze ojja kwenswaza wekka nga tutaguludde nga tuwulioswadde Allahu akbar. Kati kola gwa kusalamu butambi. Kola gwa kusalamu butambi. Akadutere ku TikTok. Obagambi bane abasajja bampisize bubi. Bannyanukudde sira kye mbagamba. Okuwulira mu perspective zonna. Wanaze mu tukulaze mu nakyo kitonde. Watuze mu nafsi niyo nafsi kishi ndonde seeka mwanji ngate ne kijjeyo bulungi Ar-Rabbu yamtahinu as-Sadiq amma as-Sarir wa muhibbu adh-dhulm tabtadihi nafsihi fatabtadihi atene ekikubye nnyo ey'oluwarabu nafsihi walese kati person singular eri kuki kwona akyawa Allah yagamba mu Qur'ani goyogerako gwe yaga nti yaumul qiyama agenda kukwata ensi eno edduniya n'ebigirimu agiteeke mu kibatu kye so tuzumara ngaga Musa seka basomeyo njagala kumulaga gubukulu bwa Allah bwazanyirako nze era nze seka ntaddewo challenge njagala alete challenge ko ayeyo Surah Zumara aya enkaga mu musamu alete challenge ko ayeyo kulaga obukulu bwa Allah seka soko gisoma tegereka bulonje enkaga mu musamu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون eyo njagala aleeta challenge ko ayeyo gwe Allah gwezanyirako wulira bwe yali ayogera ku bigenda okubeerawo ku lunaku lw'enkomerero wulira Allah yagamba abakafiri tebagulumiza Katonda nga bw'ateekeddwa okugulumizibwa nga n'ensi yonna eriba mu kibatu kye ku lunaku olw'enkomerero nga n'eggulu lizingiddwako neddyowe yayawukana n'agulumira okwawukana kw'ebyo bye bamugattako njagala oleete owulira Allah obukulu bwe Allah gw'obadde onyooma njagala oleete layini ya Bayibuli osobola okuchalenjinga aya eno kanjikuddiremu sande yagala afiire miguwa soko mbikulire ngaawo Isaya ana 3:10 Isaya ana 3:10 jimbikulire nga nsoke nsome aya eno abakafiri tebagulumiza Katonda nga bw'ateekeddwa okugulumizibwa yelayini gye twasomye mu Bayibuli tebagulumiza Katonda mu Barumi 18 seka sijeje gye twasoma abakafiri tebagulumiza Katonda nga bw'ateekeddwa okugulumizibwa n'ensi yonna ne wallahi waliwo aya z'osoma la hawla wala quwwata seka abakafiri balabye waliwo aya gy'osoma naye bw'otuula wansi n'ogifumiitirizaako weewuunya abantu kye baliko wulira aya n'ensi yonna eriba mu kibatu kye gwoyinza okuteeka lumonde mu kibatu ne babeeranga n'ekibatu kyo tebakyakiraba nesi lumonde oba omucungwa ensi yonna agenda giteeka mu kibatu wallahi to abantu balogoosa eri Allah seka abantu balogoosa eri Allah Yemuko ku kirimi waliwo kyendabye ku vaasi gy'oleese eya Zabbuli 15 abaana bano bayinza okwefuula abagezi omwoyo guli ne baguzza ku bano Bayibuli beeyogerako y'ensonga lwaki ndeese ka version kano aka English Standard Version
ko kagamba the Lord tests the righteous but his soul hates the wicked. Kati tebagamba nti guli eri emmeme gy'oleese y'abaana abali wicked bayibuli beeyogerako. Ngisomedde mu King James Version. Ekijjeyo bulungi ate nga n'oyo Oluwarabu ekijjeyo na bulungi. Kati eno emmeeme edda ku Katonda wamme. Kati naye bw'aba ayina emmeeme ekyo kitonda otunadda wano kati twagalanya abaana bano edda tibagenda tugenda tulibajja omukuba n'otamulekerawo wazanyira otukola ekizibu kimu obutabi tumusiŋŋaana wano abakafiri tubba ku mutwe tumusiŋŋaana wano abagamba nti abakafiri abakafiri tebagulumiza Katonda nga bw'ateekeddwa okugulumizibwa nga n'ensi yonna eriba mu kibatu kye ku lunaku olw'enkomerero nga n'eggulu lizingiddwako n'eddyowe yayawukana n'agulumira okwawukana kw'ebyo bye bamugattako. Somerako Isaya 3:10. Njagala oleete challenge. Somayo layini ya Bayibuli challenge ngeno aya. Mwe muli bajulirwa abange bw'ayogera Mukama. Kati olwo tugenze ku Katonda wa Bayibuli tubadde tusoma wa Qur'ani nga tukulaga obukulu bwe okukakasa ndiye Katonda omutuufu so si kitonde. Katugenze n'owa Bayibuli programu ng'ennyumidde nnyo. Isaya 3:10. N'omuweereza wange gwe nalonda n'omuweereza wange gwe nalonda mulyoke munzikirize mutegeere nga nze nzuuyo tewali Katonda eyabumbibwa tewali Katonda eyabumbibwa okusooka nze. Katonda oba amubumba bubumbi naye agamba nti tewaliwo yamusooka kubumba. Ani yamubumba? Bw'abanga ye Katonda omutuufu gwe tolabanga osinza kitonde tewaliwo yabumbibwa okusooka nze. Kankuwa ekyokulabira.